olugga lwe n'omuggo gwe bye binkuuma. Anteekerateekera emmeeza mu maaso g'abalabe bange. Kale nange naaweerezanga ebbanga lyonna ery'obulamu bwange. Twebaza Katonda abukeesezza amakya g'olwaleero. Tumwebaza olw'ekirabo eky'obulamu n'omukka. Tumwebaza olw'ebirungi byonna eby'omubiri n'eby'omwoyo. Tumwebaza olw'okututuma okukolera mu ffe, okutambulira mu ffe, okwogerera mu ffe n'okutukozesa. Era twongera okumuwanjagira atunywereze mu kisa ekyo. Tusaasira bannaffe abayina okusoomooza okw'enjawulo kwe bayitamu, okusoomooza okw'okufiirwa abantu n'ebintu, n'okunyigirizibwa kwonna okw'enjawulo mu bulamu. Omuntu asobola okufa ku myaka 2 ne bamuziika ku 9 nga ye yafiira mu ye olw'ensonga ez'enjawulo, olw'embeera ez'enjawulo. Bino bye tukola kaakano newankubadde nga tusobola okujja ku mpewo ne tusomesa, tebisanyusa bonna, tebyagalwa bonna. Naye situkola byagalwe era bisanyuse. Tubikola kubanga ekyo kye twatumwa. Kale naawe ojja kusanga ebikusoomooza bingi, naye tolekangayo era tokyusanga kuva ku ekyo ky'oteekeddwa kukola olw'okusoomooza okwo kw'oba osisinkanye. Tokoowanga, tova nga ku kkubo, totanga ky'okutte olw'okusoomooza okw'enjawulo okuva mu bintu n'abantu. Embeera embi mu ffe abantu Katonda yazitonda era yazimanya. Era ojjukiranga nti eyakutuma yamanya nti okusoomooza okwo kwonna oli kusisinkana era yakusalira amagezi. Kale nywera nga bw'agamba nti bandigwa 1000 ku gwa ddyo oba 1,000 ku gwa kkono, naye akukwata n'omukono gwe ogwa ddyo n'akunyweza. Kevu n'obanga by'okola bituula mu mpagi 3 zino kitaffe yazitugambanga edda. Tokolanga muntu munno ekintu ekibi mu bugenderevu. Teweetabanga mu mbeera eteekateeka obubi eri omulala. Ekyokusatu, munno bw'afunanga ekirungi ne bw'otomulaga mannyo emmeeme ye eremenga okunakuwala. Ebintu ebyo 3 yabitukuutiranga nnyo n'okutuusa kaakano. Ebyo ng'obikoze ne bw'eriba mbuyaga efaanana etya ojja kugiyitamu, kubanga ebyo bwe bibanga by'ebiroobyo, by'ebiroobyo. Kola ky'oteekwa okukola mu nkola gy'oteekwa okukikolamu nga tosaze ku kwagala, tosaze ku maanyi, tosaze ku kwewaayo, kubanga tolina gw'okolera. Ekirala olujja olumu bwe luggalanga, tolwananga okuluggula nga si ggwe waluggula mu ntandikwa. Nkikuddiddemu, ky'otaafuna mu kulwana tolwananga okukisigaza. Oyo awa era eyakuwa nga tomanyi, bw'atuuka okutwala tolwananga omukkirizanga n'atwala, kubanga bwaggala olujja olumu
aggula oluggi olulala. Pulogulaamu ya leero njiwa abo bonna abayita mu biseera ebisoomooza era ebibaleetera okulowooza nti oba oli awo n'ekkubo lye baakwata kyamu. Waliwo kye tuyita destiny, ne wabawo ne kye tuyita fate. Mu Lungereza tugamba nti man must face his fate or be destroyed by it. Man must face his fate or be destroyed by it. Omuntu ateekwa okutunula ebyo ebituuseewo mu bulamu bwe mu maaso, n'abitunula mu maaso n'abyaŋŋanga, si mu malala, si mu kugulumira, naye mu kukkiriza. Bw'atakikola ebyo ebimusanze bisobola okugwa. Fate bye bintu ebibaawo nga tobirinaako buyinza na busobozi, nga si ggwe abireese, si ggwe abitaddewo, si ggwe abikoze, wabula nga entuuko n'embeera ekitaddewo n'ekikuteerawo. Amaanyi n'amaaso go togatunuulizanga ekyo ky'osisinkanye. Amaaso go gatunuulize ng'oyo akusisinkanyizza ekyo, era omubuuze, muno oyagala njige ki? Mu nsi mwe tutambulira Katonda atubikkulira embeera ez'enjawulo, ebintu eby'enjawulo n'abantu ab'enjawulo. Omuntu ayinza okukweka kyali ebbanga lyonna n'atuuka n'akibikkula. Tonenyanga mbeera ekwaŋŋanze, wabula obuuzanga buuza mwoyo wo nti mu mbeera eno oyagala nziggyemu ssomo ki? Kubanga amasomo amakulu ag'ensi tebagasomeseza mu ssomero. Tewaliiwo ssettendekero wojja kugenda bakusomesa ebizibu by'ensi n'amasomo g'obulamu. Amasomo ago ogayiga okusinziira ku by'oyitamu, ate n'okufuba kwo n'okulafuba naakwo n'okuteekayo omwoyo gwo okulaba n'okuyiga ebyo ebiba bikwaŋŋanze. Osobola okutandika omulimu n'ogwa. Okugwa si kikulu, okugwa kitundu ku bulamu. Newankubadde abantu agudde bamusekerera nga beerabidde nti nabo mu bulamu bwabwe bazze bagwa, wabula oteekwanga okukkiriza okusitukawo naye oyige nti bwe nagudde nayize eki, kiki ekyansudde, lwaki ntuuse wano, ntuuseewo ntya, kiki kye saakoze mu butuufu oba kiki kye nkoze mu butuufu ekintuusiza wano. Wakati mu mbuyaga y'ensi oteekwa okukuuma omusubbaawa gw'okukkiriza kwo mu ggwe, nga ne bw'otoba ebweru, munda mu ggwe obeera mukalu, obeera mukalu ajjudde atatobye. Oteekwanga okubeera omwegendereza ng'otambula mu lugendo lwo. Ekitangaala ekitumulisiza ebigere byaffe n'emyoyo gyaffe tekiteekwa kuba nga kiva bweru wa bulamu bwaffe, kiteekwa okuba nga kifubuutukira ddala munda mu ffe. Ensi ne bw'ekwata ekizikiza, kevu n'oba nga munda mu ggwe okyalaba,
tambuza ekigere kimu ku kimu. Bw'obanga kyokola tokosa nga toluubirira kukosa, osigala ng'okikola mu mbeera zonna ez'enjawulo. Tebabalimba nti wano we tutudde olwaleero gwe woosinzira okutuwuliriza nti ffe tuyina vaccine y'ebizibu n'okusoomoozebwa. Teriyo vaccine gye bakuba oleme kusoomoozebwa. Naffe tubisanga, ate gy'okoma okkula nabyo bikula by'osinkana. Biba bizze okugezesa omwoyo gwo n'okukubuuza ekyo kye watandika wali okikkiririzaamu oba wali weekweseemu kyekweke. Bwe twali tutandika olugendo luno, emyaka 15 egiyise, waliwo abaagamba nti abajja kubivaako abo bavubuka bato. Emyaka 5 ne giyita ne bagamba bajja kubivaako. Emyaka 10 ne giwera ne basirika ne bagamba nno kirabika abaana bamalirivu. N'okutuusa kaakano wakyaliwo abakkiriza nti tuyinza okulekayo okukola kino kankyogerere ku 88.8 radio ya Ssaabasajja Kabaka. Tujja kusomesa, tujja kukola kye tukola. Kevuna wabanga omukisa gunaaba gukyaliwo nga n'oluggi olwo lugguddwa, naye bwe luliggalwa, singa luggalwa ate tetujja kukikola, kitegeeza walibaawo oluggi olulala olugguddwa. Naawe oteekwa okwewaayo mu kyokola, n'oteekamu obwagazi bwo, n'okola nga tokola kukulaba, tokola kukuwulira, tokola kukusuusuuta, wabula ng'okola n'obwagazi bwo n'okwagala kwe okufubutuka mu ggwe, nga tokola kufuna. Ng'okufuna bw'oba ofunye weebaza Mukama Katonda olw'okukusobozesa, kubanga bw'atuyita okukola ebyo bye tuteekeddwa okukola aba teyatuyita kufuna. Yasiima ku lw'ekisa kye n'agamba nti mu kkubo mw'otambulidde kaakano ekiseera kituuse, n'akuddizaayo. Ate era bw'akuddiza aba akuddiza buddiza kukuwa busobozi, kukusobozesa kukola ekyo ky'oteekwa kukola. Eryo ssomo ddamba mu nsi eri abawuliriza nti okusomooza kubaawo, ebizibu bibaawo, naye oteekeddwa okusigala ng'okola ekyo ky'oteekwa okukola nga tokivuddeeko. Okutya kya buntu, era bw'osanga ng'omuntu akugamba nti tatya, ye mutiitiizi asookera ddala. Bw'osanga ng'omuntu akugamba nze sirina kyentya, aba muti nnyo. Naye omuntu oyo atambula mu bibye si y'oyo atatya, wabula y'oyo asobola okuvvuunuka okutya kwe. Mandela yagamba ebigambo bino. Yagamba nti as we are liberated from our own fears, our presence automatically liberates others. Oluvannyuma lw'okuvvuunuka okutya kwaffe, okubaawo kwaffe kununula abalala okuva mu kutya kwabwe. Buli lw'oba otandika omulimu nga waliwo eyagutandika n'agwa ebigo byonna n'awangula, bw'ayimirira mu maaso go n'akugamba nti kisoboka, aba yavvuunuka okutya kwe. Kale okuyimirirawo kwe kukugumya ne kukunyweza era ne kukukkirizisa nti ekyo ky'okola kisoboka.
mpise wano leero ku 88/8 ekyo kyokola kisoboka. Si ggwe asoose okukikola ate nkulayirira si ggwe asembyeyo okukikola. Weegendereza nga bwegendereza kintu kimu kutuuka kiseera n'ogulumira mu ekyo ky'olowooza kyokola ng'olowooza nti okitegedde nnyo. Olunaku lw'ensembayo okuteekateeka puroguramu nga nzija ku mpewo lwe lunaku lw'entandika okugwa. Ekitegeeza nti buli lwenzija nteekwa okuba nga nafunye ekiseera ekimala okwebuulirira n'okulowooza n'okwefumiitiriza ku ekyo kye mba ngenda okwogerako, kubanga lw'osembyeyo okukikola n'ogwa bugwi mu studio n'awuliriza amanya nti ono leero teyategese obotta embeera eyo newankubadde nti kwe kuyitibwakwo mwoyo. Osobola okutuuka mu studio n'ofuna ekigambo kimu, ekigambo ekyo nga mwe muli essomo ly'olunaku olwo. Naye oteekeddwa okweteekateeka n'okuba nga ogaziya okumanya n'okutegeera. Osobola okuba nga osobola okugasa mu ekyo ky'okola obulungi n'okusingawo abalala we baba balowooleza. Kale ovvuunuka otya okutyakwo n'okwaŋŋanga osobole okusigala ng'ogenda mu maaso. Ekisooka, tuula wansi omanye lwaki watandika ekyo kye watandika. Tuula wansi osooke wejjukize era wejjukanye lwaki watandika. Bw'omala okutegeera lwaki watandika ojja kusigala okola ekyo ky'oteekwa okukola. Tewali mbeera eriyimirira mu maaso go ng'ojjukidde nti kye watandika okukola walina okukikola. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri, kkiriza era otegeere nti ebizibu n'okusoomooza bisanga bantu. Omuntu atakula atagenda mu maaso tasisinkana kusoomooza. Oyo yekka akula agenda mu maaso yasisinkana okusoomooza. Ekyo kijjukire ng'otambula olugendo lwo. Bw'onookyerabira ogenda kuva ku kye watandika okukola olw'ebyo. Kankubuulire, ekyokusatu, jjukira nti eyatandika ekyo yayina ekigendererwa ki. Tomumalangamu amaanyi kubanga bino byonna ebirala by'olisinkana mu kkubo yabimanya. Bwe twali tukula baatugamba entamu etuula ku masiga 3: omukisa, obuntu bulamu n'okukola ennyo. Buli muzaale alina omukisa, naye omukisa bagukuuma, omukisa baguteekako olugo, omukisa bagukolerera, ate omukisa bagunyweza. Naye buli muzaale ali mu nsi kaakano alina omukisa, yava nagwo mu lubuto lwa nnyina. Oyinza okulowooza omukisa munene nnyo nti bye bintu ebingi. Omukisa gwe mukka kati gw'olina kati nga tebakutegeerera, tebakussiza wessiza. Obuntu bulamu. Tuli bantu abalina obuntu obutusembereza abantu abatuyamba okukola ebintu ebitusobozesa okubeerawo n'okutambula mu buntu obw'enjawulo. Obuntu bwo bubeere bulamu, buleme okufa, kubanga bunaafa mu ggwe tosemberera abantu tebakuyamba kukola bintu. Ekisembayo kukola nnyo. There is no shortcut to success. Tewaliwo kakubo kakumpi kakutuusa ku buwanguzi. Obuwanguzi obw'omukululo butwala ekiseera kiwanvu. Babanga abanoonya Katonda
ayagala ebyensingo oyagala Katonda muveeko. Kubanga ye tatunula ngo bintu takutuma ngo kubeera na laptop yo. Yakutuma ekyo kyoteekwa kukola. Kale oteekwa okwewaayo okuweereza n'okukola ekyo kyoteekwa okukola. Mpunzika nga nkugumya nange kino kyempulira. Bw'onookwata ebyo n'amateeka ge mu mwoyo gwo n'oguwulizira n'ogugoberera, kubanga bw'oba ogenda okukola ekikyamu gukubuulira, bw'oba ogenda okukola ekituufu omanya, n'okkirizanga okuwuliriza nga gukuganya ekikyamu nga gukukkiriza ekituufu, nkulayirira ng'osisinkanye olusozi ojja kululinnya. Bw'ota olulinnya ojja kulukubamu ekituli oluyitemu. Bw'ota okikole ojja kulufuula ekirombe kya zaabu. Mukama Katonda nga mubeezi. Eyo bagiyita possibility thinkers creed, enzikiriza y'abantu abakkiriza mu kugenda mu maaso. Njagala okubeebaza okuwuliriza, njagala okubeebaza okuwaayo ebiseera. Twongera okubasaba nammwe mututeekeko mu ssaala zammwe bwe mufukamira eyo. Bwe biba nga bino bibagasa, nammwe mututeekanko mu ssaala zammwe, Katonda wammwe n'ayongera okuwulira eddoboozi lino ne ligaziwa ne lituuka ku bantu abalala bangi. Mbeebaza okuwuliriza program Manya Kyoli, Manya Omulimu Gwo. Nze Simon Ssenkaayi. Olwaleero zibadde ennaku z'omwezi era ziri enzingo 14 olunaku lwa Wamunyi, si Nagawonye, lwa Wamunyi Saturday, ezooba mukulukusa bitungotungo eddaaza 2023. Beebaza okuwaayo obudde n'ebiseera okuwuliriza. Ennaku z'omwezi 2 December inspiration moment, tugenda kufuna olugero lw'owekitiibwa Gasita Lulentakke. Agenda kutusomesa yatandika atya, yatambula atya, atuusa atya wano, okuva ku ye nga ye yeekozesa nga ye okutuuka okukozesa abantu abasoba mu mutwalo, azimbye atya okutuuka wano. Jangu ofunemu ebigambo 2-3 by'onootambuza mu bulamu bwo. Jangu obuuze ebibuuzo by'oyagala. Yakkiriza okutuwa omukisa okubeera naffe, okutubuulira. Ennaku z'omwezi 2 okuyingira zijja kuba shillings 5,000 gyokka. Tujja kuba tubategeeza ebisingawo. Mbaagaliza omukisa gwa Katonda ku bulamu bwammwe, mbaagaliza omukisa gwa Katonda ku mirimu gyammwe, mbaagaliza ebirungi bye musaanidde, mbaagaliza obulamu era obulamu obulungi. Tusinkane Dimansi ejja, Mukama Katonda nga mubeezi, Ssaabasajja Kabaka awangaale.